togenda n'ebirabo byaffe. Nziramu okubeebaza n'okubaniriza abagole baffe bakomawo nga bakyuse, bamaze okukyusa ng'abazadde mwogera, ng'abagole boogera. Mukolo guli simple, tetwagala nnyo gufuula kizibu. Enkya kukola twagala by ssaawa 12:15 nga tuva wano. Si kubafiirako bufiizi. Tudde wano era buli ampa gundi ne gundi ayagala okwogera ne gundi ayagala kwogera. Tebaaba mpadde temunfuukira kizibu bannange. Bampaddeyo abantu 4-5 nga tumaliriza. Taata yagambye tetwagala nnyo okwogera, abala bajja kunsanga emutundwe banjagalize, so si wano. So we shall invite parents, family ya Taata Tom, muli n'abazadde ne baganda be, ne family ya Mama Justin, muli n'abazadde ne baganda be. Nga tuyita baddakaawo pozi tiimu beegayiriza ekikulu. Reverend Nsubuga yasabye kati eyo nagimaze yeyandinumye kwanjiwulira nnyo emutundwe ng'egoba rashatamya baba shatarababa. Era nagenza okulya nga Reverend Nsubuga asumuludde miya rashatababa naye nga kituufu wetubeera naye mu kwegayirira. Kaakati nga Mwoyo aleese ennimi entuufu ezikola ebirungi. Tuli mu kumaliriza. Abagole baffe bangambye bakomawo. Njagala tusetinge busettings abaana baffe ba Asha muyitemu mulaba abantu abamaliriza okulya essowaani ziveeyo ebigambo bitambule bulungi. Katumaze okulya nsuubira ka vibe ak'ekitiibwa. You need to energize this function. We need to put in some vibe so that we can enjoy. Mufenga ku budde obw'okweyagalayagalako nnyo. Mukolo temugufuula gwa wansi nnyo. Mukolo gwaffe abalokole nate tulina okulaga ensi nti naffe abalokole tusanyuka mu linnya lya Yesu. Yes. Manyinza nyigira nnyo okubeera kubagabaka mukolo gwaffe gwa abalokole todigida kunze yiye ani yagaa nti ffe abalokole tetudigida mu maaso ga Katonda. So tulina okudigida ne Mukama n'ategeda nti naffe tudigida naye nga tudigidira ku nnyimba ezituweesa ekitiibwa. Simple. Yes. Era banaaba baddano nga tuddamu tudigida abaana ba Mukama mulwa, abaana ba Mukama mulwa nga muswaza sitaani n'ensi eno ebigere bitambula bulungi. Kale bwe tugenda okutambula. Abantu abasinga obungi bangambye abasinga obungi kuno mwaze ne baami bammwe ne bakyala bammwe. Abakyala temubula ku basajja n'abasajja temubula ku bakyala. Bangaye mwekumire kumpimpi. Omukolo ogusinga guno guliko mwami na mukyala temubula. Muli muntu abeere kumpi. Ate bw'oba watambuddawo gw'omwami nyumya naye. Nyumya naye omuwulire. Nyumya naye. Sitambula na mukyala gwayo mangu ku mukolo. Ganja kusanga waka. Naye wano bangaye mwatambudde mwami na mukyala. Nyumya naye. Let's put another vibe. By the time we leave place, nga tuli basanyufu ng'amaka tugaziza bujja mu Kristo. Nyumya naye. Yes. Munyumye ku bya Katonda, ensi, munyumye ku bya Bayibuli, munyumye ku bya neighbor. Biba byonna biganye mugeye. Funa abantu nga mugeya bageye. Era bajja kufuna emboozi. Abantu mbayiseemu eggayi mubageye. Ketya nene gundi bawe mumpi nnyo mubageyegeye mujja kufuna awo emboozi. Gundi muwanvu nnyo mujja kufuna awo emboozi. Kaseba nga yabwa Katonda. Tusobola kusirika ku mukolo ne gugwako nga musirise busirisi. Wakiri mugeye ayitaayita mugeye ffe mugeye kuga mukolo gubeere gw'amaanyi tugulire nga gwa kitiibwa. Mukama asobole okutulungamya. Akoze ku bagole ngambye batuuse. I want to see them coming in. Twagala kumaliriza mangu. Abagole baffe bayingire badigide kirungi nabo banyambye. Bagole bange si bana abagole benkolera. Abange ba musululu moja oluyingira paka ku ntebe. Si bakumbonyabonya mbwate muzine mudigide. Oluveeri Mukama kyeyategeka kyekyo. Batuuka si bakumbonyabonya mbwate nzine nodigida deno. Ate n'abantu ba kitiibwa mbagambeko kye bakola jange kyenjagala. Bazze wano ne twina alowooza n'abazinyisa. Bagambye mwana wange totumanyiira otyo. Bayimirira wali bamutunuulira bw'okoowa ng'ogenda kaakati. Saagala nnyo mukolo gwaffe gwa taata ne maama jja tusobola
nange era bwe bajja kye baŋŋamba kye nkola bagataata mwagala ki kukumba onze bwanguwe nga tunyumirwa ffe nga tudigida kale ne bane tusanyuse nnyo okubalaba olunaku luno buli bufumbo bwe bubaawo buli mukolo we gubaako baako kyoguyigirako ninda wano bawe testimony bulire mu bufumbo bwabwe ebibaddemu ezimu mbadde tera okuziraba ku online taata Justin ng'ayogera ku maama Tom maama Justin ng'ayogera ku taata Tom temukusooka newakubadde yali amugaya kuba nga yamukwana na kindaazi nga nange kale avayo ebintu ebitono yewangaala yasooka mugulira kindaazi olwokubiri n'amuwa 2 kyokka yagula 2 naye nga naye enjala emuluma ekimu n'akirya nga ndaba laavu yatandikira ku muntu obutono newangaala ffe tuli ku mulembe omuzibu ennyo abantu batusaba mmotoka kwegamba abawala abali wano nga munoonya basajja mukakkane ebindaazi biwangaaza omukwano tubawe ebindaazi tubawe sumbuusa bintu bitambule bulungi nabadde ndaba ku gundi ye ku online ninda story yabwe naye waliwo gye nalabyekaawo kindaazi kyabwe n'akimuwa kusooka teyasookanga kumutegeera kibamu yali ayita namuga omwami yayitangawo namubuuzaako muli bulungi paka luno yamugamba yingira olwenzi ne luyingira nange laavu yedda yanyumanga kwegamba nine bawangaala ate kyenawuliremu ng'okuwulira mukyala awulira nnyo omwami nga ya mukyala omwami ayagala nnyo omukyala nemanya nti ya era nange benninze ataze kuŋŋa nti abagole bakomawo era nange nninzewo nakalanga emirundi ena bajje maama Naaka nange benjagala kyokka maama Naaka baalo ono naye namugambye edda baleeta abagole atazinanga kakati nibaleeta bannange kanziremu mbayite bannange eno embaga ejja kunkuulamu omutima emperegeze Michael si yeyaze ne mukyala we omulungi okukamala Michael mujje tuwerekere taata alina engeri gye yamwanjodde wawulidde twakawangaala emyaka tugenda mu 24 nenga abo bajja kuwangaala mujje tumale okuwerekera taata akomawo kakati mwe muveeko emabega taata akulembere kyekyo Pastor Michael onkoze bulungi hani omulala gwe sinayita please come and do what you started you are the best man Ija kakati yetegese ne maama muli ready are you ready taata ja ne maama ja mugenda kulaba kye mutalabangako kino ekijja si muntu music So mbaniriza nate mu part 4. Wow. I thank God at least I made this happen. Mbadde nagambye olunaku luno nalukolera nti abantu bange, but at least I thank God. At least I've managed. Yeah. So aneno mu part 4. Mommy Justin Bakyusiza. She's putting on my favorite car. Lava naye nga alabise bulungi. Mumulaba. Kaneve blue nga kaliko bu silver kwegamba banange Mami Justin Mugira alabise bulungi wamu ne Pastor Tom Mugira naye ayambadde ka navy blue kaliawo tekaka kalia ebintu bya Pastor Tom mubimanyi bya mpola ne MC agambye bano tebamenye kubanga sibe ebiri ebyabagole boyitane betala bano bo bagenderawo straight paka mukatebe kawe Zambali ani ali musonyiwa. So abagole baffe bakomyewo in changing dresses ngera bwe mubalaba badia Engoye Banyumye baweseza omukolo ekitiibwa ba pastors bonna we bali Pastor Engoye mumulabye Pastor Engoye mwamulabye naye banaye bwali ne mukyala wo mulungi Mami Justin Mugira Pastor Saisaga gwe sinnalaba
naye kansubire naye wali banji. Pastor Vicky mulabyeko, Pastor Jeje mulabyeko, Pastor Kemirembe mulabyeko, Pastor Aneti mulabyeko, kwegamba ba pastors bonna ab'emutundwe ndowooza baweddeyo kubanga wano tewalina kubulwa muntu yenna ng'olunaku nga luno nga dadi akikoze ne mami tewalina kubulawo pastor yenna. So ba pastor baffe abalungi tubeebaza olw'okubanga mwewaddeyo olunaku nga luno ne mubanga mujja okuweesa omukolo guno ekitiibwa. Muli b'amaanyi ba DRST baffe era n'emperekezi ndowooza nazo muziraba zibadde zeerabidde ebyazireese nga beetulidde eri n'abakyala baabwe se balina abakyala abalungi. So munange Zambali agambye abagundi baffe tebazina kati Pastor Tom Mugera ekaseera alagako Zambali nti asobola okuzina. Kale munange yoyo Pastor Tom Mugera ne mukyala we omulungi nga bakomawo omulundi ogwokubiri wano ndo bagenda kubaboogerako naffe bagenda kubabawa speeches ne bazadde baabwe byonna ngenda kubanga mbikuwa sina kyengenda kubanga nerekerayo naye mu kaseera kano mbadde nzize obbakulagako nate nga bakyusiza era wano wenyini nzikiriza nkuwe sound yes oberenga nawe obewulirirako bagende mu bifaananyi n'ebirala ebinaba biddiridde ogenda kubanga obiraba mu kakilip kano konna. Kiriza nkusiibulire wano oba nakakusiibula emirundi emeka nga bwe nkomawo. Kale see you in my next video. It's life in Christ. Musoke mutule mfune ebifaananyi bya maama ne taata mu changing. Mwebale nnyo. Naye amazina gabonyabonya abantu abawanvu. Ndabye bono bagala ati kindu bategeke naawe ate nze nkole ejijo nange ndi MC bategeke sokoba kube. Ndabye Pastor Mike nga akkirira ku ttaka wano ne mmanya nti obumpi bulina we buyambira. Nze nnyangu okutuukawo naye yava wala okutuukawo kuba ekifaananyi ekyo ne taata nga mwali bwomala okube taata ne maama ate bwomala okube maama yekka mweyo duresi omanyi gye twagijje nja kunnyonnyola babayita Bridal. Erinnya ndyerabidde eyabambaza watudde wa Bridal. Bridal World. Wow. Eyayambaza abagole bamita Bridal World. Very wonderful. Look at the dress. Look at the So mwabateekateeka okukola embaga Bridal World. Nje bagambye ng'obudde bukyali kikijja kusigala mu mutwe. Abaana baffe wano abato abatuuse emyaka egifuna abasajja bagambye Bridal World. Yes. Aye temwetegereza nnyo. Yajja Mukama ye yalaba eby'omu maaso gwe olaba byakumpi. Mukama ye yalaba eby'omu maaso. Bano bwe baatandika story nje bagambye kindaazi ono ye yakigula n'akiwa ono ogwokubiri n'agula 2 ate ekimu n'akirya naye bakyali wamu. Nange taata Tom naawe esente yo naawe ogyagala wagula kindaazi. Maama oli mugumu nnyo. Senga natabula naye maama yagamba n'akimpa nenkiri ate nemba musanyufu nemwagala nemugamba yingira mu nnyumba n'ayingira. Mukama wa kitiibwa. Kati kuba ebifaananyi ebyo that's what we call love. Kyokka ffe betukwana ennaku zino bannange love yandizeeyo emabega. Naye eno good kuba ebifaananyi ebyo bwomala okuba maama batuule mpite famire be bazadde nga mmala ngoga taata tayogera jja kukola speech nnyingi nnyo.